Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli 25 olw'omwenda. Omuwandiisi waayo aleeta ebigamba bwe biti. Abawombeefu anaabalungamyanga mu musango, abawombeefu anaabalungamyanga mu kkubo lye. Ani alungamya? Mukama Katonda. Abaagalwa, weewaawo omulabi waffe, kinyuma nnyo okutambula mu lugendo lw'obulamu ng'olina omulagirizi. Era omulagirizi wo bw'abanga ye Katonda, otambula nga toliiko kutya. Ekisooka ye kutonda, ekyokubiri w'otambulira ye yatambulirawo. Ekisuubizo ekyo kyabo bokka abasazeewo okutambula ne Katonda mu butuufu ate era mu bujjuvu, kubanga Katonda tagenda kwekakaatika ku muntu ate era tagenda kuwaliriza kwagala kwa muntu. Naye abo abasazeewo okutambula ne Mukama banaalungamyanga. Kkiriza Mukama akulungamyenga. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa ampuliriza era ndaba ku lutimba lw'ogaggadde televizoni yaffe eŋŋanzi ya 3 ABN. Mukama waffe yeebazibwe kubanga nate atuwaddeyo olunaku olulala ne tujja mu puroguramu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe. Leero lunaku lwa Sande, embala ya Bayibuli lino lwe lunaku olusookera ddala mu wiiki. Oyinza obutakikkiriza naye nga kye kituufu. Weewaawo ng'ebimu bazze babikyusakyusa ne balusembyayo. Eky'okulusembyayo tekirufuula lwa musanvu. Ekyo nakyo kitegeere. Naye nga nazzi kuno nga n'omwana mu ssomero bamubuuza ti what is the first day of the week, nga bw'agamba Monday nga bakasala kaba kafu, Sunday lwe lunaku olusooka mu wiiki. Kkiriza oba gaana. Kituufu oyinza okuba nga gwe mulundi gwe ogusooso kiwulira. Kati okumanya ekityamu mu bbanga eggwanvu tekikifuula kituufu. N'olw'ensonga eyo mbadde ŋŋenzeyo bugenzi naye nsanyuse okukulabako ate nga naawe bw'ondaba. Oyinza okugamba omusajja ndaba atya, nzikiriza nti ondaba. Mukama waffe yeebazibwe. N'olw'ensonga eyo nkwebaza mwaka ensusso okwerekereza n'ogamba no kambeere ku TV eno okola kya muwendo munene. Mu kutandika wiiki eno gye tutandise olwaleero tuyina ekyokuyiga ekirala kyenjagadde tugabaneko naawe enkya y'olwaleero. Kiriko omutwe ogamba nti weegendereze kiki ky'olya. Abange olwaleero abantu balwadde ebirwadde biyitirivu nga bivudde mu kulya. N'abamu tubaziise lwa kulya. Njagala okubategeeza abamu muli kye muli lwa kulya. Abalala baavuwadde lwa kulya. Kanaaluzaala ali mu kulya. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Mukama oli mulungi, osaanidde okusinzibwa ennaku zonna. Tukwebaza bwebaza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde okusinzibwa emirembe gyonna. Webale okutulekawo
naye ate n'otuwa omukisa omulala. Abantu bayitirivu bali eyo basalawo okutega ensulo ey'enkya. Buli abeerako ku TV eno buli ku makya, Mukama muwe omukisa. Era buli atandika olunaku n'ebigambo ebiri mu puroguramu eyo, nzikiriza tasigala kyekimu. Ne leero tuzze yogera naffe tunaawulira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bassebo ne bannyabo, ekyokuyiga kigambye weegendereze kiki ky'olya. Abange, naye ate nga oteekwa okulya. Tosobola kubeerawo nga tolidde, naye ekikulu olidde ki? Era okiridde otya? Era ddi? Abantu abamu balya ne bayitawo. Abantu balidde, bantu bavuwadde lwa kulya. Abantu tubaziise lwa kulya. Naye katusome ebigambo ebiri mu Yokaana, katulabe. Yokaana enjiri essula 6, tugenda kutandika ku nnyolo 5:3 paka ku 5:4. Agamba atya 5:3 paka ku 5:4. Agamba nti, awo Yesu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mukama. Kanziremu. Agamba nti, awo Yesu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne munywa omusaayi gwe, temulina bulamu mu mmwe. Olwa 5:4. Era ali omubiri gwange, Yesu yali yeyogerako, togamba nti nze neeyogerako. Era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo. Twandigambe tutya? Amiina. Era nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, Yesu yali anyweza ensonga eno ey'okulya nkulu. Tetukoma bukomi kulya mmere, naye Katonda atusuubira n'okuliisibwa emibiri gyaffe, naye ate n'okuliisibwa emyoyo gyaffe. Yesu wano yali ayogera ku mmere ey'obulamu. Olunaku lwajjo twanywezezza nnyo ensonga eno ey'okulya ku mugaati ku mubiri gwa Yesu Kristo n'okunywa ku musaayi gwe. Weegendereza nnyo bw'olabanga ebyokuyiga nga biddiŋŋanibbwamu. Katonda aba ayina ensonga ey'ebuziba gy'ayagala otegeere. Tetwagala gwe obutategeera byawandiikibwa bino, kubanga olwaliro tuli mu nsi ng'abantu tebamanyi byawandiikibwa. Bayibuli kyeva egamba nti abantu bakyama olw'obutamanya byawandiikibwa. Naye njagala okubategeeza, abantu bazikiridde olw'okulya, naye n'abantu bagenda okulemwa okutuuka mu ggulu lwakubanga baalemwa okulya ku mubiri gwa Yesu Kristo n'okunywa ku musaayi gwe. Twakitegedde jjo nti okulya n'okunywa ku mubiri n'okunywa ku musaayi gwa Yesu Kristo kitegeeza kutambulira ku nnono ya Yesu Kristo. Obulamu bwaffe ne bubeera mu ye, naye n'abeera mu ffe, kibategeeza okulya n'okunywa. Naye njagala okubategeeza, bwe tudda ku byokulya bino eby'omubiri, agamba atya? Abasawo abakugu ab'ebyemmere batugamba nti omusajja omulamu obulungi agwanidde okulya emmere erimu amaanyi agoberera ddala ebirungo 25,000 olunaku. Ate ye omukazi alina kulya emmere erimu ebirungo ebiwerera ddala 20,000. Ebintu bizibu. Osanga omukazi nga abwebwe n'emmere ng'ate naye asinga n'omwami. Kane neweebunya ye agenda kubeera atya? Yalya buli. Weegendereze, muganda ne mwanyaza ampuliriza mu byokulya. Era kyokka eriyo restaurant emu mu Las Vegas mu Amerika eyo, olumu yatunda ekigaati, bakiyise na kigaati, nga kirimu kaloli oba sukaali muyitirivu. Ali eyo kumpi aweereza ddala obungi obuwerera ddala 80, naye kigaati. Waliwo abasajja n'abakazi abakiweebwena nga bo balowooza balya, bo baayiga kulya. Bwe bawulira okulya tebasosola, balidde ki? Ekigaati bwe kito baakirya. Naye njagala okubategeeza, abatunda eggaati lino beetegereza emmere yaabwe oluvannyuma, kwe kugamba nti emmere yabadde mbi nnyo gy'oli.
kyatukubye wala. Bassebo ne banyabo, nebaza restaurant eno si restaurant nyingi ezisobola okwogera amazima gano. Bambi betondera abakasitoma baabwe nti ekigaati kye baabawadde tekyabadde kya mutindo, naye n'osaasira sijja kwogera bwe, n'osaasira abasajja n'abakazi abakibwebwena nga bo tebaayawulibwamu, buli kimu kye balaba ekibasala balya. Bannanga bantu balya ne balya n'ebitaliirika. Njagala okubategeeza restaurant za lubatu ezivaayo okwatula amazima ng'eno bwe yakola ki, bwe yayatula. Ky'oteeka mu mubiri gwo kikulu. Ng'abalwadde abasinga bwe bayinza okukijulira. Muganda ne Mwanyaza mpuliriza era ndaba biki by'oteeka mu mubiri gwo. Manya abantu abasinga batandika okwegendereza nga bamaze okukkirira ku ndiri. Ali omusumba ng'omu yagamba nti ennyama nja kugirya. Balimala kugiŋŋaana buganya, omusawo alimala kugiŋŋaana. Naye bw'otuukira omusawo gikugaana, ssebo kiba kiyiseewo nnyo. Ekiwundu kiba kimaze okusamba eddagala. So wakati nga tetunnatuuka ku sseeri ery'abasawo okutugaana ebyokulya, bassebo ne banyabo tubeere beegendereza. Kyova olaba njagala nnyo ekkanisa yange eya Seventh Adventist nti ebadde nsaale nnyo mu kuyigiriza ebyobulamu. Ekuyigiriza biki by'olya na biki by'otalina kulya. Naye ne tubonaabona n'enkuyanja y'abantu ne tubagamba bino temubiryanga, Katonda yabitugaana. Oyo n'agamba buli kyakulya kyonna kitukuzibwa na kusaba, ye ng'akavula bukavu. Zali yakugamba. Bayibuli egamba nti buli kyakulya kyonna kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba. Ekigambo kya Katonda ye Bayibuli. Bayibuli bwegamba nti kino kirongoofu sala weebaze olye. Ekitali kirongoofu ne bw'onookisabira olunaku lulamba tekigenda kulongooka. Ekyo kitegeere kuva ku nze. Ate si ku nze, Bayibuli bwetugamba. Naye abantu bakyamizibwa olw'okwagala okulya. Bwe batyo ne baliiramu n'ebitaliika nga bw'owulira abaali eggaati lino lye tulabye. Tegede mukwano, weegendereze biki by'okola ki by'olya. Naye kiki ky'oliisa emmeeme eyo nga tutadde ku bbali ebyokulya eby'omubiri, naye bwe tutuuka mu kulya eby'omwoyo, emmeeme eyo omwoyo gwo oguliisa ki? Nakyo twetaaga okwetegereza. Tuli ku mulembe omuzibu ng'oli asomayo ekyawandiikibwa kimu n'atandika kukuba ttendo. Ku musaalaba Gologoosa eryanga ebyo byonna byaggwa n'akubawo ttendo. Kyawandiikibwa kimu n'atandika kubuulira, kukuwa viza, kukusabira, kufuna abakyala. Ddala eyo emmere eba esaanira omwoyo gwo okuba omulamu. Tulina abantu nga n'abamu abeeyisa abasumba bennyini nga balwala kwasako olw'okubanga nabo bennyini abaliisa beetaaga kuliisibwa. Wegendereze, mmere ki eyo eby'omwoyo gy'olya? Katulabe. Okusembeza Yesu mu bulamu bwo olw'okukkiriza kwe kulya omubiri gwe n'okunywa omusaayi gwo. Bassebo ne bannyabo, twetaaga okusembeza Yesu Kristo mu bulamu bwaffe. Olwo tuba tulidde emmere ey'omwoyo n'okunywa ku musaayi gwe, okulabika nga tukuzibwa mu by'omwoyo nga tuli banywevu. Akugamba bwe kibeera nti kya mugaso okufaayo ku mmere ki gy'olya, kya mugaso nnyo n'okukirawo okukakasa nti ofunye ebirungo ebiriisa obulungi omutima gwo. Nga bwe tugambye nti kya mugaso nnyo okutegeera kiki ky'oliisa obulamu bwo obw'omubiri, na bwe kityo bwe tutuuka ku mmere ey'omwoyo twetaaga okumanya mmere ki gye tulya erimu ebirungo ebimala okubeezaawo omutima gwange ne gubeera connected ne Katonda wange. Oba tufunamu kibuguumirize olwo ne tuteekamu endongo ne tubuukabuuka. Bwe tumala okwesanga ne twekyanga ne tutandika okugwa ebigo ne tulowooza nti olutegedde nnyo Katonda. Olwo mwoyo atukutte. Mwoyo ki oyo aba akukutte ekiwojoojo ng'akukubye ekigo? Abange, emmere y'Omukristaayo ey'omwoyo egwanidde okubeera nga yeeyo
efumbekeddemu ebirungo enfanfa okuviira ddala mu kigambo kya Katonda. Haleluya! Mukama waffe yeebazibwe. Kyeva nkugamba nti ekkanisa ey'amazima olwaleero erangirira enjiri ey'emirembe emirembe yeyo eri ku kigambo kya Katonda kyonna ate kyokka. Buli wewulira ng'abantu abamu bakugamba ti ate eno endagaano enkadde yavaawo, ate tuli mu mpya, dduka mbiro ogenda kulya emmere etali ku mutindo, era omwoyo gwo tegugenda kuliisibwa, ne bw'onoolya tojja kukusibwa kubanga emmere gy'olidde teriimu birungo. Ekigambo kya Katonda basaba ne banyabo mu Bayibuli Yesu nti mu Bayibuli Yesu mwe tumutegeerera, era tumutegeera mwe tumutegeera ne twongera okugaziwa mu kutegeera Yesu Kristo. Njagala okubategeeza ekigambo kye alagibwanga omugaati. Yesu Kristo bw'osoma Bayibuli atulaga nga gwe mugaati gwaffe ogw'obulamu. Naye si nti emigaati gyonna gikolebwa nga gyenkanankana. Kati weetegereze biki bw'oba kkanisa gy'olimu era olyaki? Ddala gwe mugaati ogw'obulamu ogwogerwa ogusimbukira ddala mu kigambo kya Katonda. Bwekiraba bwe kito dduka mbiro. Omuntu yali asaagamu nti ebiseera ebimu wandibadde ofuna emiganyulo egy'emmere egisingako singa wali oyinza okusalawo omugaati n'olya ekissaawo. Nti emirundi egisinga oyinza okwagala okusalawo okulya omugaati ne gufuukira emmere, naye emirundi egisinga oyinza okusalawo obutalya. Kati ku kigambo kya Katonda, Katonda tusuubira okubeera nga tulya. Nga bwe tuyayaanira emmere ey'omubiri nga tosobola kumala yadde olunaku nga tolidde, bwetyo tulina okuyayaanira okuyiga ekigambo kya Katonda. Ne kino kitegeere, bwe tutuuka mu byokulya tubeerewo, tube balamu. Tewaliwo n'omu yali akutte essowaani n'agirya n'agamba nti aliira munne. Bwe tutyo nga bwe tutaliira bannaffe mu mmere ey'omubiri n'ekigambo kya Katonda tewali wayinza kukitusomera. Kyekiseera gwe kennyini oyiga okuyiga ekigambo kya Katonda kubanga ye mmere erissa emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe ne gibeera mirungi. Abange, emigaati egisinga gikolebwa n'eŋŋano egiddwako akakuta nga yonna egiddwamu ebirungo byayo, olwate bagiteekamu ebirungo ebirala ebitali byayo okusobola okuwulikika ng'erimu ku mugaso. Kyannaku egyo gy'emigaati gye tulya ennaku zino. Akakuta kali kavaako, gwe n'osanga ekigaati nga kyeru, gwe n'olowooza nti kirungi, naye ng'ate ekyandibadde eky'omugaso kye basudde. Na bwe kityo ekigambo kya Katonda olwaleero amakanisa ageefudde amakanisa mangi galiisa abantu ba Katonda emmere ey'omwoyo nga teriimu yadde ekizimbu ekiriisa. Era abamu ogenda okwetegereza nga bambi ne Bayibuli baazirekayo, bajja balindirira musumba asobole okubayigiriza nga naye yennyini yeetaaga kuyigiriza. Lwaki? Bali mu bizinensi. Kati gwe bw'onooba totegedde kiki ky'olina kulya mu by'omwoyo, ogenda kubeeraawo okukakana ng'ozikiridde. Tegedde mukwano? Emigaati egimu girimu ekirungo kya alogogi. Ekirungo ekyo kiraga nti temuli yadde ekirungo era oba obutabaamu yadde, ate era ebiseera ebisinga mulimu sukaali muyitirivu. Abakugwa okutuuka kugamba nti ogwo tolina kugulya yadde okuguteeka mu kamwako, naye osanga abantu mu supamaketi gye bayayaanira. Basaba ne banyawo n'ebimu by'omwoyo bwe batyo. Abantu bavudde mu kanisa ey'amazima bagenda bugenzi mbu bapaalana byamagero. Basaba ne banyawo mu kiseera kino kye tulimu eky'enkomerero, bw'onooba opaalana byamagero ogenda kuzikirira, kubanga ne Setaani mu kukola ebyamagero bannange nnamba emu ate tasookedde ku luno kubikola.
bw'ojjukira eri Musa ne Alooni nga batambuza abaana ba Isirayiri. Alooni yalina omuggo gwe n'agusuula wansi ne gufuuka omusota, naye n'abasamize nabo baalina emiggo gyabwe nagyo ne gifuuka obusota obutonotono. Kitegeeza ki? N'abantu abatamanyi Katonda Setaani asobola okubakozesa ebyamagero. Kati bw'oba toliisibwa emmere ey'omwoyo eno eya ddala, ogenda kwekanga ng'ozikiridde ssebo naawe nnyabo. So nno nga bwe kityo bwe kiri nti abantu abayitirivu bwe baagala ekigambo kya Katonda kikukakatako nti nga bwe kiri nti omuntu yeetaaga emmere, nabwe kiti abantu ba Katonda tusaana okubeera nga tuyaayaana okuyiga ekigambo kya Katonda. Ate nga kiwoomu bw'oli bw'alegako naye kigwanidde okutegeera nti ddala ky'oyize kyekyo, era temukyali nga mulimu ebirungo, naye buli bw'oyiga ekigambo nga tekirimu birungo, tegeera nti ogenda kuzikirizibwa. Njagala okukakasa, bw'otuuka eri Bayibuli jjukira nti weetaaga ebirungo ebya nnamaddala ku lw'obulungi bwo. Nga bwe tulabye nti emmere y'omubiri okubeera ey'omulembe eteekwa okuba ng'efumbekeddemu ebirungo ebisobola okuganyulwa, omubiri gwo byesobola okuganyulwamu, n'ekigambo kya Katonda bwe kiyigirizibwa nga temuli birungo, kitegeeza kiba tekiyina makulu. Kyansonga era weesoomooze ogaziye ensulo ez'okutegeeraakwo, ate oluvannyuma osime munda mu kigambo kya Katonda ng'okisoma buli lunaku. Ekyo nakyogeddeko nti nga bw'otosobola kumala lunaku nga tolidde emmere ey'omubiri, tosaana kumala lunaku nga toyize kigambo kya Katonda. Tuli ku mulembe omuzibu nga Setaani atufudde bize nnyo ekyenkanidde awo, tetukyalina budde bwa kuyiga kigambo kya Katonda. Tubeera leeti nnyo okutuuka ku mirimu gyaffe, tetufuna budde ku makya kuyiga ku kigambo kya Katonda. Era kyova olaba nkuwa ekitiibwa gwe afuddeyo n'osobola okuteekako TV yo n'owuliriza ku bigambo bino. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Njagala okutegeeza abantu bangi bakuba bukubi eri bulangiti nga n'okusaba tebasabye, tebafunye yadde ekigambo kya Katonda, ne bapaala ne bagenda okweŋŋanga ensi eno. Naye ogenda kuyimirirawo otya? Tulina okusoma ekigambo kya Katonda buli lunaku. Nga bwe tutasobola kubeerawo nga tetulidde emmere n'ekigambo kya Katonda, tetusobola kubeerawo mu by'omwoyo nga tetuyize kigambo kye. Weeweeyo abange, bino ebiseera byakwerekereza na kwegaanisa. Oteekwa okweweerayo ddala ne weewaayo omukisa, okakase nti emmere ey'omwoyo yeeyiiyo gy'ogwanidde okulya. Abange, ne bwe kituuka mu kusoma Bayibuli okugiyiga, toyina kugisomanga mawulire. Ne bw'oba owuliriza, si buli muntu bw'owuliriza ng'asoma mu Bayibuli nti oba osaanidde okumuwuliriza. Abamu mujja kufuna obutwa bwa bwereere obw'ekigambo kya Katonda, ogenda okwekanga ng'ozikiridde. Emmere ennamu ey'omwoyo yeetaagisa eri abantu abeeteekateeka okubeera abalamu mu bulamu obutaliggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe bassebo ne banyabo. Nga tugenda mu maaso, kya nsonga okukitegeera nti nga bwe tweteekerateekera okubeera abalamu mu nsi muno, nga tulya emmere naye tetutuuka ekiseera bambi ne tufa. Abamu endwadde zitutta, abala akisidenti. Naye waliwo okuliisa emyoyo gyaffe nti ne bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno, tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutukuvu mwe butuula. Okwe kusaba kwange muganda ne mwannyinaze, wakati nga tuyaayaana okwekuŋŋaanyizaako ebintu mu nsi muno, wakati nga tuyaayaana okulya kino na kiri, mu byokulya eby'omubiri tukirabye, twetaaga okwegendereza, naye ne mu byokulya eby'omwoyo twetaaga okubaako ne bye tutegeera ddala kigambo kya Katonda kyenjiga kye kituufu. Bwe kiraba si kyekyo, tegeera nti waliwo ekibulawo, waliwo ekyetaaga okutegeera wakati ng'oyiga ekigambo kya Katonda. Saa Mukama Katonda akumpeera omukisa, muganda ne mwanyaza mpuliriza, ng'oyongera okuteeka ekyokulya eky'omwoyo ku mwanje ennyo,
naye ng'otegeera nti ddala ky'olidde kirimu ebirungo, olwo ojja okubeera omulamu mu by'omwoyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Mukama oli mulungi, osaanidde okusinzibwa ennaku zonna. Kituufu oyogedde naffe ebigambo eby'essuubi, era waliwo okulabulwa okukoleddwa okuyita mu bigambo by'olwaleero. Okuyita mu by'obulamu tulabuddwa, okuyita mu by'omwoyo tulabuddwa. Kiki kye tulina okulya? Weewaawo Mukama waliwo abaddu bo n'abazaana abaali baaliisibwa dde emmere nga teriimu yadde ekirungo. Naye Mukama tebunnayita, olw'okubanga oleese okulabula kuno, yongera okukwata ku baddu bwabo abaaliisibwa emmere ey'omwoyo omutali birungo, obalage emmere erimu ebirungo bwesaanidde okubeera, era bagirye ku nkomerero basobole okuwangula ensi eno. Ogulumizibwe Mukama, era naffe tuwe omukisa ng'abaana. Mukama, abaddu bo n'abazaana bo abasibiddwa mu njegere z'omulabe Sitaani, mbasabira benjize nabo makya g'olwaleero. Abamu Setaani abatambulirako ekiro n'abakozi ebitategeerekeka, abamu abaleetera birooto biyitirivu, ne batandika okulogootana. Kyenva nkwegayirira mu bwakatonda bo, embeera eyo wabeera waagirina, Mukama musumulule abeere wa ddembe. Waliwo abalina obuzibu nga bakola bizinensi, essente bazifuna tebalaba nawe ziyita. Afuna ensimbi kakadde n'afuna ebizibu bya bukadde bubiri, ne ziggwawo n'asigala mu mabanja. Omulabe nga yabireese. Abaddu bo n'abazaana bali mu mbeera eyo, Mukama bajjukire. Ne baba bafunye 1000 balabe nga balina kye bayinza okukolamu. Katonda waffe omwagalwa, waliwo abo abamaze ebbanga Mukama mu maka naye nga tebalina baana, nabo tubasabidde. Gwe yajjukira Kaana n'osobola okufuna abaana, n'oyo mujjukire omukyalo oyo n'omusajja oyo. Abeetaaga ababeezi bafunire. Ekisa kyo n'okwagala ku byeyongere eri buli muddu wo n'omuzaanawo atutte puroguramu eno nga nkulu, era alabe ebibala ebirungi ebivaamu okugiwuliriza amu n'okugiraba. Weebale nnyo Mukama kubanga otuwulidde, era ekisa kyo n'okwagala ku byeyongere gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo omwagalwa, nyongera okukulisaayo mu kyokuyiga ekyo, era nga nyongera okujjukiza nti ne leero tugenda kweyongerayo mu by'okuyiga byaffe ebya Gospel Rally gye twatandise olunaku lwajjo. Teweerabira, eriko omutwe ogugamba nti omusana guzze mu nsi. Ndowooza walezeeko gakyali mabaga. Omusumba waffe Ssebagala Ivan Samuel akyeyongerayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Tosaana kusubwa. Kyenkusaba kiri kimu, ebigambo bino bwe bimala okukola amakulu mu bulamu bwo, saagala obyesigalize. Tegezaako omulala. Oyinza n'okukikola n'oteekateeka ab'emikwano, ab'eŋŋanda zo, balirwana abo, bwe bange waabwe tetuukayo, n'obagamba mujje, n'ofumba kacaayi awo, ne bala omuddu wa Katonda ng'aweereza ekigambo. Ku nkomerero ensigo ejja kusigibwa nga naawe olina kyokoze. Naye wakati nga tuyaayaana abalala bategeera ebigambo bino, naawe eyategeera edda leka bibeere ebyokwongera okukunyweza n'okutwala mu maaso mu kukkiriza kwo. Ku nkomerero ya byonna Mukama waffe agenda okudda nga gwe kennyini olokoleddwa n'abantu abalala balokolebbwa olw'ekigambo kino. Mukama akumpeera omukisa, kwagaliza olunaku olulungi, beera bulungi, weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.